Omuliro ogukutte wabajjirwa Entebbe ne wakanikibwa emmotoka e Makerere Kavule mu Kampala gulese ebintu bya bukadde na bukadde nga bitokomose. Wetutuukiddewo nga poliisi ey'abazinyamooto ekola butasamuka butasamwoyo okuzikiza omuliro guno. Enjege eno egudde mu biseera eby'amala g'ekyemisana. Abakuumaddembe nabo bayitiddwa bukubirire okujja okuzza embeera mu nteeko olw'abantu ababadde balemedde mu kifo kino. Mu kugezaako okugumbulula abantu bano, poliisi ewaliriziddwa okukuba amasasi mu bbanga era ng'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala ategeezezza nti amasasi gano gagendereddwamu okugoba ababbi ate abadde baagala okubba emmaali ebadde etaasiddwa mu muliro guno. Wawulidde waliwo abayaya abadde baagala okukozesa akakasa okubba wabaddewo n'emisaliso biki. It was furniture. Kati mu such cases mubeeramu abagezaako okwagala okufuniramu babbe basite ebintu by'abantu ndowooza. That's why mubaddemu such exchange. Waliwo n'abaana b'essomero eribadde okumpi n'ekifo kino abalabiddwako nga beetegula ekibabu kino. Abafiiriddwa ebintu byabwe mu Nabbambula ono nabo balabiddwako nga bafaanana abatamanyi kyakuzzaako. Ffe abamu tutuuse okudda mu kyalo kubanga emmaali yo eweddewo. Emmaali eweddewo, abamu baagala kubba bubbi mu kifo ky'ottaasa bajja babba bubbi naye bannaaye Mukama atusaasire. Ebintu byaffe byonna biyidde tetumanyi muliro kwe guvudde naye ekisinga okwasa ennaku poliisi emmotoka by'amazzi bituukidde mu ssaawa nga 2 ng'emmaali yaffe yonna eyidde eweddewo. N'ekiviiriddeko omuliro guno tekinnaba kutegeerekeka. Tutandikidde mu garagi wali wagu tetumanyi guvudde ku ki naye tulabye nga gusituka. Kati Entebbe ze zivuddemu omuliro gwokyeza ebintu by'abantu ebirala byonna ebyetooloddewo guvudde mu Entebbe. N'okuzikiza omuliro guno kibadde kizibu olw'amakubo agatuukayo okuba amazibu emmotoka okuyitamu. Ekkubo badde balisazeemu already nga motoka z'emuliro ne bwe zijja tezisobola kutuuka direct ate n'ekirala nti ziruddewo tetumanyi. Maka wa Makinde Ssaabagabo David Serukenya atuuseko mu kifo kino n'asaba abantu abazimba bulijjo okulekawo amakubo agasobola okweyambisibwa mu mbeera ng'eno. Musobola okubira fire brigade n'enebula access okutuuka wali omuliro emmaali y'abantu n'esaanawo. N'olwekyo nkubiriza ba landlord nti tuyinza okuba twagala nnyo ssente naye tukole ekisoboka kyonna nti bw'oba otunda oba bw'oba owa ground rent lekawo access emmotoka weesobola okuyita, kiba kyabulabe nnyo. Geoffrey Okobo aduumidde abazinyamooto agamba nti batandise okunoonyereza ku kiviiriddeko omuliro guno. Ekikwatagana ne omuliro guno guvudde ku ki tetusobola kunnyonnyola kati opaka investigation bw'enaagwira. Wetuviiriddewo nga ab'ebyokwerinda bakyebulunguludde ekifo kino. Gerald Damulira, Agafeeyo, Spark TV.